Baminisita abapya bakubye ebirayiro ne bawera okukuuma ssemateeka n'okukola ku nsonga eziruma bannansi. Abakubye ebirayiro be abatali babaka ba paalamenti bayite ba ex officials okubadde Balaam ow'ensonga z'abaana n'abavubuka ne Dr. Kenneth Omuna minisita omubeezi ow'ensonga z'obukiikakkono bw'eggwanga. Minisita Balaam ayongedde okukinoganya nga bwe bagenda okusookera ku nsonga z'okuyimbula abavubuka ba NUP abagayirwa ku nsonga ezitali zimu era ng'aliko w'atuuse. The president accepted to pardon most of them who don't have cases of murder, and he said security forces should and the intelligence should expedite the investigation going on. So I will request my brother, Honorable Joel Senyonyi, Right Honorable Joel Senyonyi to give me the list. Ekya Minisita Balaam okubuulira Paalamenti watuuse kijje mu mbeera Joel Senyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti nga yeebuuza minisita gye w'amaanyi okukola ku nsonga z'abantu baabwe. Right Honorable Speaker, is it in order for a new minister who seems to be a novice to come with excitement and claim that he has mandate to pursue a matter of people who are simply being persecuted? Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.